ensonga tuguukidde mu ggwanga lya Isirayiri. Eno bannabyabufuzi bakubaganya empawa era njagala kubuulira nti musajja mukulu Benjamin Netanyahu mu nsi ye mwennyini ali ku bunkenke bwennyini, anti emisango gye yazza omanyi omusango bijanjaalo obikuta kiro wana tunoono, naye emisango gye yazza egimuvunaanwa emisango giri 3 yagizzeeyo mu mwaka ogwa 2019 naye gimufuukidde kagumba weegoge kati nga kyamutuusizza ne ku ssa ery'okutuuka okwenenya wadde ng'emisango teginnaggwa. Enkya ya leero leka tutunuulire omusajja omukulu Benjamin Netanyahu bw'akubye amavi eri pulezidenti ng'amusaba amusonyiwe ebyamusobako newankubadde ng'emisango teginnasalwa. Kakati wano we wavudde kalunsambulira bannabyabufuzi ne batandika okutonza n'okulookeera ebigambo ne boogera bingi nga bagaa nti tekibangawo bukyalubanga lwa mmindi, teriiyo muntu asonyiwa musango nga tegunnamusingisibwa. Prime Minister Benjamin Netanyahu abalaka ki? Seyandibanga ayagala kutuulira demokrasiya ow'eggwanga erya Isirayiri gwe bazimbidde ebbanga eppanvu? Biki ebiri mu mbeera eno? Leka tubirabe. Munnange emyaka ng'ebiri egyagobererwa omwaka ogwa 2019 kigambibwa nti musajja mukulu ono Prime Minister omukulembeze ow'eggwanga erya Isirayiri yeetemera akabazzi kugulu. Avunaanyizibwa emisango 3 gye yaddiza mu biseera ebyo egitambulira obuli bw'enguzi, okusuula obwesige ate n'okwenyigira mu bufere. Nga gino gyonna singa giba gimusse mu vvi kitegeeza kuva ku bukulembeze n'obutaddamu kwenyigira mu byabufuzi munda mu ggwanga lino erya Isirayiri. Kyova olabanga musajja wattu alwana okukuuka ejjembe okulaba nga waakiri emisango gino agisaanyaawo giveewo, kubanga mu butuufu akugoba takutadde tabula kyakusuuza. Njagala kukutegeeza nti okuva musajja mukulu ono Benjamin Netanyahu bwe yatandika okuddizibwa mu bino eby'emisango gy'olaba gitaggwa, mwana tutasigadde nga bw'abadde. Ekituufu ne bw'olaba akola byonna by'akola ayagala giveewo, oba oliawo eby'obukulembeze bwe n'emirimu egidda mu bukulembeze bw'obwa Prime Minister gitambule bukwakku. Ge mavi ge yakubye weewaawo ng'emiziziko gikyali minene giyite mingi egikyalemesezza ensonga eno okugguka ng'omukulembeze n'abamuwagira bwe bandyagadde gibeere. Ampuliriza nkubuulidde nti emisango gya biti 3 egivunaanyibwa musajja mukulu Benjamin Netanyahu. Ng'omusango ogukulembedde mu gino kwe kwekobaana n'ayisa amateeka agaali gayambako omukutu ogw'ebyempuliziganya ogw'amasimu munda mu ggwanga lino kusobola okufuna bye baali beetaaga. Bezeeke gwe gumu ku mikutu oba gwe mukutu ogusinga obunene mu byempuliziganya eby'amasimu munda mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati omusango guno baguyita Bezeeke Affair. Mu Bezeeke Affair kigambibwa nti musajja mukulu ono Benjamin Netanyahu yayambako bannannyini mukutu guno okuyisaawo ebyabwe era nga nabo kye baalina okumusasula kwe kumuteeka mu butaala n'okumwogerako obulungi wonna mu nsi eno Isirayiri, nga kino kyali kyakumuyamba okusinziira ku banoonyereza okugenda nga yeerungiya mu bantu, abantu bamusobole okumutunuulira nga nti yasaanidde okukulembera eggwanga lino era yakyasinze teri yamukira. Bezeeke Affair y'emu ku egyo emisango 3 egivunaanyizibwa musajja mukulu Benjamin Netanyahu. Ampuliriza era omusango ogwokubiri gwetooloolera ku mukutu gw'amawulire. Omukutu gw'amawulire guno gumanyiddwa nga Yediot. Kakati eno nayo bagiyita Yediot Affair. Y'emu ku musango ogwokubiri oba gy'emisango kakano gy'ebiri gye nnaakakumenyera egyogerwako egitudde musajja mukulu Benjamin Netanyahu mu kifuba gy'ali mu kubbinkana nagyo mu kkooti gy'ayagala gisazibwemu gigibweyo bamusonyiwe. Eno nayo yayisaawo amateeka agayamba omukutu gw'amawulire guno ogumu ku egyo egisinga mu ggwanga erya Isirayiri nga yali ayagala obanga gw'omukutu gwagala gubeere nga nagwo guli waggulu tegugambwako. Kati ono yayisaamu amateeka Benjamin Netanyahu nga yeeyambisa ekifo kye nga Prime Minister. Wamma ekitongole kino eky'amawulire ne kimala kifunamu kyokka ng'era kyekyalina okumuwa ekyokuwanyisiganya kumwogerako buli kadde n'okumuwandiikako mu mboozi ennyuvu ezimuwaanawaana n'okumusuusuuta. Wamma alabibwe nga yasaanidde okukulembera ensi eno Isirayiri nga tewali
kyamukira kakati bino byonna byayita era kyova olaba nti mu kuyita kwabyo Benjamin Netanyahu ali mu kattu kubanga baamala ne bamugwamu nti bw'ati bw'akola bw'ati bw'ayisa omusango ogusembayo ogwokusatu era nga gwe gusingamu ddala amazzi guno gulimu enguzi ye yennyini Benjamin Netanyahu ye yalya ne mukyala we Saara ng'enguzi eno bagambibwa okuba nti baagirya ku muzanyi wa firimu Hollywood producer bamuyita Arnon Milchan ono agambibwa okuba nti yawa Benjamin Netanyahu emitwalo gya $20 ne mukyala we Saara ne bagikkiriza era ne bagikwata nga kye bagenda okumuguzaamu kwe kumufunira visa y'eggwanga erya Amerika era ne kino kyayita omukulembeze Netanyahu yafunira omuzanyi wa firimu ono owa Hollywood visa y'eggwanga erya Amerika kyokka teyakoma okwo n'ateekayo n'akabega omusajja ono n'asalibwako emisolo mu ebyo bye yali akola munda mu ggwanga lino erya Isirayiri kakati ate guno gwo gwa nnamunkululu tolaba nga giri gyonna ngikugambye naye gitwalibwa ogusooka n'ogwokubiri gitwalibwa nti kale giri yaddeko ng'omubi omweru era basobola okuwuliriza naye guno ogulimu okukwata ensimbi n'ozirya nga yeggwe prime minister w'eggwanga lino erya Isirayiri mazima obuzizza musango munene nnyo kakati aguvunaanyizibwa ne mukyala we naye nga gyonna gyonsatule singa giba gimusse mu vi mazima gennyini aba asuliridde okulekulira n'obutaddamu kwenyigira mu byabukulembeze oba ebyobufuzi mu ggwanga lino erya Isirayiri kakati ekituufu obujulizi we buli bumuluma naye olw'okuba nti era ye prime minister muyita omukulembeze w'eggwanga lino erya Isirayiri ebbanga lyonna bazze baseeseetula ensonga zino emirundi gy'abadde alina okuwulirwa mu kkooti ng'oluusi bamunyigirako awo n'atagenda emirundi ne baga nti emisango bagyongezezaayo kakati ate baligiwulira omulundi oguddirira bwe batyo ne babeera mu kutavujjana kyokka newankubadde ng'okutavujjana kuno weekuli era nga kukulemberwamu olw'okuba nti omusajja ono ye mukulembeze ow'eggwanga lino erya Isirayiri waliwo abalwanirizi b'eddembe ne bannabyabufuzi abasojja prime minister ku luwonzi nga bo ekintu bandyagadde kidduke sipiidi kubanga ekyamazima mu byafaayo by'obukulembeze bw'eggwanga erya Isirayiri naddala ku ludda olw'aba prime minister kubadde tegubangawo bukyalubanga lwa mmindi njagala kukutegeeza nti Isirayiri ebadde terabangako prime minister ali mu ntebe ku ssaawa eyo waddizibwa embuga nti bamuvunaane ono Benjamin Netanyahu yasookedde ddala kibadde tekibangawo kyova olaba nti abamuwalana abamulima empindi ku mabega beeyambisizza nnyo ekiseera kino okulaba nga bataataaganya emirimu gye oba oliawo bamusuuze nabo bakwatemu nga bayita mu kkubo eryo ampuliriza kooti munda mu ggwanga erya Isirayiri yasomera Benjamin Netanyahu emisango gino mu mwaka ogwa 2019 oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga banoonyereza ku kiki ddala ekituufu ekiyinza okumuteekesaako emisango gino kakati 2019 ne gimusomerwa era ne gimuteekebwako ng'alina okutandika okuwulirizibwa mu mwaka ogwa 2020 naye okuva olwo nkubuulidde ensonga zino zizze zongerwayo olw'ebyobufuzi ate ng'era musajja mukulu Benjamin Netanyahu azaazeegaanira ddala ng'ayogeranga bwe baagala omusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo n'okwagala okwonoona ebyobufuzi munda mu ggwanga lino erya Isirayiri era bulijjo abadde akyogera lunye nti bano abamuvunaana bamuteekako agasangosango gano kye bagendereramu kuyamba mulabe wa Isirayiri n'ebyokwerinda eby'eggwanga lino erya Isirayiri kyenkana ebikulemberwa ye yennyini okulaba nga bitaataagana kale nno bw'atyo waliwo abawagira endowooza ye ne bagaa nti omusajja ono newankubadde ng'ayinza okuba nga bino yabikola naye mu kiseera kino si we twandibadde tuvaayo okumuvunaana kubanga tuyinza okuyombera ku kizigo mazima bingi ebitwolekedde era bingi bye tutunuulidde naddala ekituufu ekimu ku ebyo ebiyambye musajja mukulu Benjamin Netanyahu ne bwe tutuukidde kaakano nga tugenda mu mwaka gwa 2026 so nga nkubuulidde nti byatandika mu 2019 lwe lutalo olubaddewo wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'abasajja Abahamaazi kasita luno lwabalukawo Abahamaazi ne balyoka balumba eggwanga erya Isirayiri ne balikuba wabi ebintu ebimu byateekebwa ku bbali ne batunuulira ekigendererwa ekyawamu ekyagala okusuula ensi yaabwe era ekyabateekako obuvune be Bahamaazi
kakati wakati mu kulwana newankubadde abamusundasunda abatamwagaliza babadde nga bakijjayo ng'ekyokulwanyisa okulaba nga babaako bye bayisaawo naye n'abamwagala wano bwe babadde bagambira nti musajja ono katumuleke asaani alekebwe atunule ennyo ku ebyo bye tuluubirira okugyawo ekizibu katusooke tujja ekikonge mu kkubo olwo nno tunaabiraba amadda nga tukomyewo tumaze okufundiriza omulabe waffe olwo nno bino biryoke bigende mu maaso kati ensonga z'okusaba ekisonyiwo munda mu ggwanga lino nazo bwe zijjidde so nno zaatandikiriza mpolampola emabegaawo musajja mukulu omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump yazisookereza n'avaayo ng'alagira gavumenti omukulembeze omanyi kubuulira bulijjo ng'ogyeko okubeera prime minister Benjamin Netanyahu nti yakulembera eggwanga lino naye waliwo pulezidenti newankubadde ng'ensonga ze oba oli awo zakiyita mu lujjaawo za mikolo pulezidenti wa mukolo naye ayina bingi byavunaanyizibwako gamba ng'okukakasa prime minister ate n'okugoberera ensonga zino ezikolebwa omukulembeze prime minister pulezidenti yazigoberera era kyova olaba nti ogw'okusonyiwa oba obutasonyiwa yagusigaza kakati Donald Trump yavaayo emabegaawo wiiki ng'emu n'ategeeza omukulembeze w'eggwanga lino pulezidenti ku mutendera gw'obwa pulezidenti n'amugamba nti yandibadde era nga mutuufu kyekisaanidde talagira mulagire naye abitunuulire abirabe engeri ya kisajja kikulu asonyiwe oba aggyeyo emisango gino agisonyiwe omukulembeze ono Benjamin Netanyahu olwo eggwanga erya Isirayiri lisobole okugenda mu maaso nga lirwanyisa abalabe baalyo nga tewali akuba ku mukono omukulembeze akulembeddemu ensonga z'okulwanyisa obutemu n'obuzibu obuli mu ggwanga lino erya Isirayiri kati abantu bangi bamwambalira nabaga nti amateeka ge atandise okugayisa ebbalibbali ng'agaleeta munda mu ggwanga erya Isirayiri mbu kubanga ayinaku gwawagira naye waakiri kyategeerekeka nti yali akyogedde ng'akisabidde ddala butuufu kulagira kakati kibadde tekinnaggweerayo n'omukulembeze wuuno Benjamin Netanyahu naye olunaku olwajjo yasabye ng'abuulira omukulembeze w'eggwanga ono n'amugamba nti kulupa miya kulupa gunsingidde ddala kyokka ng'ate gunsinze bulijjo aliwa bitono kale n'amugamba nti abange kyekiseera kituuse bino biveewo tusobole okutambuza eggwanga lyaffe nga tutunudde mu kifo kimu ekisooka abalabe baffe batutunuulidde batukongoola singa tudda mu bino ebyokwerumaaluma ne tutunula eno ne tutunula eri tetulina kirene nnyo kye tugenda kukola ekisooka bye munvunaana saabizza siinaako musango n'akamu n'akatono buli kye mbadde nkola nga nkikola ku lwa bulungi obw'eggwanga lino erya Isirayiri mwe temundaba bwe tulaba kyenkoze ne nfuntula Abahamaazi olwo naapalapalanya ng'atatte mukago kakati bino byonna bw'abyogedde jjukira Trump bwe yagamba omukulembeze w'eggwanga lino pulezidenti asonyiwe Donald Trump yamuddamu amangu ago n'amutegeeza nti ekituufu bw'obanga onaasonyiyibwa osooka kulowooza ku bibi byo n'obibonerera wano mu Bukatoliki bwe bagamba olowooza ku bibi byo n'obibonerera ne bw'omala obibonerera n'obyatula nga wejjusa kakati noono kyabaakola ebibi bye abirowoozeeko abinoonya abitegeere bulungi alyoke abirowoozeeko abyejjuse bulungi mu buwandiike ayewandiike ng'asaba okusonyiwa oba okusonyiyibwa ekisonyiwo nga kiri oba nga okusaba kuno kuli mu buwandiike so si kuva eri buvi mu bbanga noga nti abange munsonyiwa ekyo bw'atyo Donald Trump bwe baamuddamu Herzog nga yamuddamu pulezidenti w'eggwanga lino erya Isirayiri kakati noono naye abamwambalidde weebali nga baga nti bo tebalabangako musango gusonyiyibwa nga tegumaze kubaako ngeri yonna gye gusalibwamu kyandibadde kisaanidde omusajja ono bw'abanga waakusonyiyibwa asooke alowooze ku bibi bye ddala nga bwe bagamba abibonerere era kkooti esale nti ddala gumusse mu bbi gumusinze n'ekibonerezo nakyo kimuweebwe olwo nno balyoke batunuulira ekibonerezo pulezidenti akitunulemu
alabe obunene bwakyo atandikire awo kubanga weekiri ekyo kyaba amusonyiwa naye ebyokuva eno ng'omusango tegusaliddwa nga baagala okugutugira mu kkubo ekituufu kuba kulinnyirira ddembe ly'amateeka kuba kwonoonera ddala n'okufutyanka enteekateeka ey'obulamuzi munda mu ggwanga lino kyokka ng'era onajjukira nti omusajja mukulu ono Benjamin Netanyahu ye buvuddeko emabega waliwo lwagugulanye ennyo ne kkooti n'abalamuzi munda mu ggwanga lino nga baga nti ayagala kulinnyirira era ayagala kweteeka waatajja yeefuule eggalo ssajja erikuba ennoga ate ne litta n'ensekere mu ngeri y'akamala byonna kati olw'okuba nti abayinako akakuku buli bwe batunuulira ensonga zino ng'azireese mu ngeri ya kabusimba piida balaba azze ennyo sipiidi nnene ekireetedde okuba nti omuzizuko weeguli nga guviira ddala mu kkooti eri abalamuzi munda mu ggwanga lino erya Isirayiri kakati era newankubadde nga pulezidenti Herzog ono w'eggwanga erya Isirayiri yaliko ekisonyiwo ekiyinza okuweebwa musajja mukulu Benjamin Netanyahu naye gye buvuddeko emabega yonna bano babadde balabibwa nga tebali bakambugu mu by'obufuzi ye bajja na bajja mu nsonga eyo kakati newankubadde nga olwaleero omu ye pulezidenti omu ye prime minister kale bateekawo embeera ey'obuteerabisa buli basisinkana mu ngeri ey'emikolo n'ebifaanana bwe bityo ne babanga abakkaanya naye nga ku mitima gyabwe buli omu ayina akakuku ku munne naddala ku nsonga z'ebyobufuzi kakati ne wano waliwo abakitunuulira mu ngeri efaanana bw'etyo ne baga nti Herzog pulezidenti w'eggwanga erya Isirayiri kiyinza omutwalira ekiseera ekizibu okusonyiwa prime minister Benjamin Netanyahu ne bw'aba nga amusonyiye naye n'amala kumulabisa kyova olaba nti ayagala waakiri ensonga zino awandiike mu lujjudde enseetegeere nti emusango gwamusinga n'asonyiyibwa busonyiyibwa kyokka newankubadde guli bwe gutyo gwomunyapuliriza byonna ebyo abamuwagira weebali Donald Trump mu kugambye nti y'omu ku abo abaakulemberamu okumuwagira kitegeerekese nti ne defense minister owa Israel Katz naye y'omu ku abo abavuddeyo ne bayiirawo omusajja mukulu Benjamin Netanyahu ono omubiri nga baga nti ddala kituufu olwaleero si kye kiseera eky'okuvunaana ono era byayogera bino bituufu bisaanidde n'okuteekwa biteekwa omusajja ono asaanye aweebwe ekisonyiwo nga tetumaze nakudda eri mu folofotondere ewunya amalusu bakimuwe kati asobole okutambuza emirimu nga tewali amukuba ku mukono atambuze emirimu egiriwo olwaleero abasajja abahamaazi baabo basitudde enkundi abalabe b'eggwanga erya Isirayiri bazze ne beeragako ne beeraga eri ensi tiddala weebali era baagala kusaanyaawo ensi eno eya Isirayiri kakati minisita w'ebyokwerinda Israel Katz naye kwe kuvaayo naawe ebirowoozo bye nti ddala kituufu singa kino tekikolebwa mu mbeera bw'etyo Isirayiri egenda kwawukana ekisonyiwo kino kigenda kuleeta okukwatagana obwa sseruganda n'okubeera awamu mu nsonga ezigatta eggwanga lino erya Isirayiri kyekiseera ekibonerezo newankubadde tekinnaba kuweebwayo kisazibwemu kiri gy'olulala eyo omusajja ono avudde mu bukulembeze naye kakati kye beetaaga bwe bumu obw'abakulembeze n'abantu mu ggwanga lino erya Isirayiri oyo minisita Israel Katz ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Isirayiri kakati akubanja bwawerekera akuwalana wana tuguja bagira opposition leader ye Yair Lapid ono avudde naga nti kikafuuwe tekiriba kigende kigweri wala tekisoboka kuwa muntu kisonyiwo ebayise pardon nga tewaliwo kibonerezo kimusonyiyibwa ayogera omukulembeze kuba oludda oluvuganya Yair Lapid naga nti ono asooke kusalirwa Benjamin Netanyahu basooke bamusalire ekibonerezo kitegeerekeke alyoke yeetonde mu buwandiike afukamire n'okufukamira yeetondere ensi olwo pulezidenti alyoke amusonyiwe naye tebisobola kuva mu bbanga tekisoboka n'akamu n'akatono bino biba bizza mabega obulamu obw'ebyobukulembeze ate n'obw'ebyamateeka munda mu ggwanga erya Isirayiri weewaawo waliwo abalowooza bebayise ba legal experts oba abakugu mu mateeka nti bino bya bulijjo ekibonerezo nga tekiriiwo kase kirowoozebwako kisobola butereevu okubanga kisonyiyibwa kubanga era kiba kyandibaddewo kakati bakisonyiwe nga tekinnaba abo be bamu ku abo abawagira
enteekateeka za Benjamin Netanyahu zisobole okutuukirira nga bw'ayagala naye nga bannamateeka bagundiivu munda mu ggwanga lino kakati ebyamateeka oluusi bikusobera byotaputira n'oyo akitaputa ne gw'owakanya oluusi mwenna muyinza okugwa dro kakati abo bakugu be bavuddeyo mu mbeera bw'etyo. Omukugu omulala awabudde mu nsonga eno ye yaliko minisita ow'ensonga z'amateeka muyite justice minister director general bamuyita Amy Palmo ono avudde n'aga nti engeri yokka pulezidenti gy'ayinza okukolamu kino Benjamin Netanyahu kyamukaka akole kwe kubeera nga Attorney General agoba omusango guno singa kivaayo ne kibeera bwe kityo oba Benjamin Netanyahu singa ayagala bino bikomaawo ayitire mu kakodyo ka Attorney General agenda kuvaayo agobe emisango gino olwo nno gibeere nga tegikyaliwo naye ekyokugaa nti bamusonyiwe kubanga nga teginnasalwa tekisoboka n'akamu n'akatono kugaa nti kakati bintu byakuwanyisiganya bwongo ani asinzaako obwongo obungi y'anaakira ku nsonga eno. Mulungi mpuliriza ensonga za World Report zino zo bwezityo bwe zibeera ziggwa ziwooma ne leero njagala kukwerekereza nkusabe nti ku ssaawa 7:30 waakiri tunaatandikira awo kyokka nga zo zino ensonga eza Isirayiri ne bwe tunaaba tuziddidde zeeraliikiriza bannabyabufuzi ne bannamateeka munda mu ggwanga eryo nga balowooza nti ziyinza okugenda okuggwa nga kigenze ku likodi nti Benjamin Netanyahu yalinnyirira nnyo ensonga z'amateeka n'okuzifutyanka olwo nno demokrasiya n'amala abulirayo.